Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Yes. Kati ebimu ku benefits ez'omwoyo omutukuvu abamu bye batera okubuuza ne babuuza nti omwoyo omutukuvu kati bwe mufuna akola atya? Omwoyo omutukuvu akuggyirawo ennyonta ey'omwenge, ennyonta eya sigala, ennyonta ey'obwenzi, ennyonta ey'obubbi, ennyonta ey'obulimba, ey'obuyaye. Kyova olaba omuntu akyuka. Yes. Naye salirawo naye yekka n'agamba kati nja kwambala bwe nti, nja kwogera bwe nti, nja kutambula bwe nti, nja kukkiriza bwe nti, n'olaba ng'afuukidde ddala kitonde kijja. Tewaliwo kirala kikufuula kitonde kijja okuggyako okuba nti waliwo ateekings over the temple.